Bazzukulu ba Ggunju e Bukalango mu Busiro era bazzukulu ba Wagaba e Wagaba mu Busiro abazira butiko mwenna abali kuno bassebo ne bannyabo mbabuuzaako nti musiibye mutya? Twongera bwongezi kukungubagira munnaffe omubuze Wagaba Daniel Mukasa Sebiyembe yatugendako olunaku olw'okwosajjo. Y'emboozi eteva ku mimwa gy'abazira butiko abawerako mu kika olw'ensonga nti tannaziikwa, tannaterekebwa ate nga tukimanyi nti agenda okuterekwa nga n'oyo agenda okudda mu bigere bye ku lw'omulimu gwe ogw'obwakimoomera amaze okutegeerekeka. Kale nno okutuula obufoofofo okuli mu kika eky'obutiko ne mu Bwakabaka tekiyinza kutuganya kutereera. Omuganda nga bwe yalugera edda nti akali mu linnyo tekaganya lulimi kwebaka. Oba akakuli mu linnyo naffe tetuteredde tutambula wano na wali, enkiiko ez'omujjirano wano na wali okulaba nti ebintu bigonjooka. Wadde nno tebinnaba byangu naye tuteekwa okuba abavumu tulabe nga ebizibu nabyo tubikkakkanya. Nabategeezezzaako oba ne mbaweerezaako ku makya nga twolekedde embuga enkulu oba nga tuli eyo twadde kitujje tutuuke. Ne mbaweerezaako emu ku byabadde bituukiddwako mu bufunze era we nnakomye nga tuyingira ekkakkalabizo erya minisita w'ebyobuwangwa, ennono, embiri, amasiro, ebyokwerinda n'olulimi Oluganda, Oweekitiibwa Wamala. Kale nno ebiddiridde mubadde temunnabimanya, bibadde bingi naye kannondo ebimu ebisaanidde okubategeeza. Kale nno essaawa 3 ez'enkya twabadde tuli bataka, weewaawo abamu bazze mu ssaawa 4 n'abalala mu y'ettaano, naye era ekyatututte nga ffenna gwe mulamu. Ddakiika ziwezeeko nga tukyali wansi tulinda omukulu amalirize abaatusooseeyo kubanga bamutadde ku bumyuka bw'obuteesiteesi olunaku olw'okutereka omulangira eyabuze oba eyaseeredde. Kakati Oweekitiibwa Wamala ow'ebyobuwangwa n'ennono ng'ali ku kakiiko ako ye mumyuka waako owa ssentebe Hajji Kaawaase Kigongo, mmyuka asooka owa Katikkiro. Kati nga lwe lukiiko lwe basooseemu omulangira n'aterekwa atya n'ebirala. Kale nno tulindamu okutuusa lwe balumaliriza. Mwamutegedde omulangira oyo Golooba mukulu wa Kabaka Mutebi yatuseereddeko olunaku olwajjo. Kakati ekyo kye kyewuubya minisita w'ebyobuwangwa n'ennono era n'enkya tutegeezeddwa nti mu kkakkalabizo oba woofiisi taaba eyo olw'ensonga ez'e Kasubi ez'okutereka omulangira omubuze. Bwe tutuuse wa minisita atwanirizza bulungi nnyo era ekiddiridde kubadde kutugamba nti olukiiko lube lwa mu bufunze kubanga yeetaagwa awantu wangi, naddala enjege ye yatuguddeko. Kale nno olumaze
okutugamba ebyo Mutaka Kawuula akulira eŋŋoma mujaguzo mu Bwakabaka. Ffe ab'obutiko nga tuyita mu Mutaka Kimoomera ne tumuyuuka Kawuula oba kuba ababeezi be. Yagguddewo ng'atwanjula eri minisitule y'ebyobuwangwa n'okukinoganya nti ye omulimu guno agukola n'ab'obutiko. Kale bw'amaze okweyanjula ate n'atwanjula n'agamba nti omulimu nga bwe nguweeza n'ab'obutiko ate ng'eyagenze yadde akuuma mujaguzo Namanyonyi, mujaguzo enkazi, nze nkuuma Kawuluguma, mujaguzo ensajja. Ab'obutiko bwe bavunaanyizibwa obutereevu ku nsonga ey'Obwakimoomera okwanjula oyo anadda mu bigere by'oli omubuze. Kale nno oluvannyuma lw'okweyanjula ffenna okuviira ddala ku Mutaka Ggunju, omumyuka wa Katikkiro Dr. Nkaada, ab'enju y'omugenzi, ab'emituba egikola essiga erya Kimoomera, tubadde tulina kugendera ku kya minisita kyatugambye nti sijja kusalawo nga nsanze wano waliwo ekiwandiiko kye musanze wano ekyampeereddwa nga kiraga nti ate Kimoomera mulala ate nammwe muzze okwanjula ono. So nno muyinza okuba abatuufu oba ono nga ye mutuufu, naye nsala ntya nammwe mubage ekiwandiiko nga mulaga Kimoomera oyo oba Omutaka Wagaba omubuze yalondwa atya okujja okuli obwa Kimoomera? Yalondebwa atya? Ye abaffe mwatudde mutya? Ennonda yabadde etya eya agenda okudda mu bigere eby'Omutaka? Kati ennonda eyo nayo yeetaaga okuba ng'etungiddwa ku kiwandiiko kye mugenda okukola. Kale nga olwo ebiwandiiko ebitungwako biba bisatu, biba bibiri. Ekyo ate n'ekyeddayo ewa minisita. Tubadde tuteekwa kutuula wamu ate n'okusala okusagaasagana, okusalirako ddala n'okusiba ku mpagi tusobole okukola obulungi omulimu gwe batwetaaza, ate leero ebbaluwa esuzibweyo oba ebiwandiiko bisuzibweyo. Kale nno bwe tumaliriza okubaga ebbaluwa bw'eneeba oba ekiwandiiko bwe kinaaba, titwalwa nga tukola kunoonyereza. Twalowoozezza nti leero bwe tunaamala okwanjulayo omukulu agenda okudda mu bigere by'oli ku bwa Kimoomera, ebintu bijja kutegeerekeka mangu ng'enteekateeka ez'okuziika, naye tuluŋŋamiziddwa nti kiba kizibu. Ekisooka kwe kugonjoola endooliito z'ababiri abaggulana, ate olwo tulabe omutuufu. Omutuufu wamala okutegeerekeka, ebiddirira bate eky'okukola omulimu ogwo. Twalowoozezza nti leero bwe tunaamala okwanjulayo omukulu agenda okudda mu bigere by'oli ku bwa Kimoomera, ebintu bijja kutegeerekeka mangu ng'enteekateeka ez'okuziika, naye tuluŋŋamiziddwa nti kiba kizibu. Ekisooka kwe kugonjoola endooliito z'ababiri abaggulana, ate olwo
tulabe omutuufu wamala okutegeerekeka ebiddirira bate ekyokukola omulimu ogwo. Olw'okuba nti bubadde bumaze okuwungeera, bwe tumaliririzza ebintu ebyo okubikuŋŋaanya ate bikubwe ku byuma bikompyuta bigattibwe wamu kifuuke ekiwandiiko kimu ng'ebibiri bitungiddwako butungibwa, kubanga n'ebiwandiiko ebyawandiikibwa mu nkiiko oba mu lukiiko olwalonda omubuze mukasa okufuuka ow'essiga oba okutwala obwakimoomera nga biteekwa okunoonyezebwa gye biri. Naye ne tutuulira ddala mu kkooti ya Kisekwa, twasabye tutuule eyo gye tuba tukolera ebyaffe, ne tukola buteeganya kukkakkana nga tuvudde ku biwandiiko nga buzibye, era gye biggweeredde ng'omuyambi wa minisita Nsubuga Najib yaweereddwa ebiwandiiko ebyo, nga n'Omutaka Ggunju n'omumyuka wa Katikkiro weebali Dr. Nkaada, era gye tuwunzikidde nga omuyambi wa minisita abitaddeko omukono, bye twokesezzaamu kulaga nti abifunye bituuse bulungi, nga n'ekiddako ndesse amaze okubissa mu kompyuta akole kye tuyita scanning, abisindikire Oweekitiibwa abiyitemu bugende okukya ng'abitegedde, kubanga enkya si waakuba mu kkakkalabizo, waakubeera mu nteekateeka ez'okuwerekera Omulangira eyaseeredde, naye nga biba gyebiri kuba yatugambye okwanguwako, kubanga tuyinza kugenda mu maaso nteekateeka za kuziika nga Kimoomera agenda okudda mu bigere biri tannafunika. Era oluwedde Omutaka Ggunju ne mmukwasa ng'ali ne Katikkiro omumyuka Dr. Nkaada, ne mmukwasa ebivudde mu woofiisi, era Omutaka n'assa ekikkowe, Dr. Nkaada n'assa ekikkowe, Omukulu Mulasa Musiitwa Bbirikkadde n'assa ekikkowe, n'abalala abadde e Kabowa mu Kibi oba mu Masanja okukungubaga ne beeyongerayo, n'abalala buli omu n'akwata erimuzza gy'alaga. Kakati tulindirira bulindirizi ebinaava embuga oluvannyuma lw'Oweekitiibwa okwekenneenya ekiwandiiko oba ekyaffe, kubanga kiri ekyolya kimaze, kati alina okwetegereza bino ekinaddako kye tulinda. N'olwekyo abatiko teba kubaayo bbaluwa ya Namutete gye yawandiise aga nti ebbaluwa eva mu kika ky'obutiko era n'assaako omukono wali Katikkiro w'ekika, tebyandiwanvuye nga bwe twatwala Katikkiro n'omumyuka wa Katikkiro okumwanjulira olukiiko lw'Abataka, era ab'Emmamba Kakobozi olwavaayo okwanjula owaabwe be baatusookayo, naffe ne twanjula abaffe. Tewaali kukandaalirira kiri awo, na wano bwe kyandibadde nga twanjulayo ono, naye ekiwandiiko ekyo kimaze okuleeta okusooba mu nteekateeka ez'okwerekera munnaffe. Ebyo nno abatiko bye bivudde erudda eyo, katulinde ebinaddirira. Naye nga tugenda mu maaso n'okukungubagira Omutaka Kimoomera, manyi nti Abaggunju bangi baakoma kumulaba nga 14 Ntenvu mu mwaka gwe twakuba amabega mu nsisinkano y'Abaggunju e Bukalango yaliyo. Naye
tuteekwa okukwatira awamu, tuteekwa okweziziba okulaba nti obukulu obwo busigala mu ngalo zaffe. Ekyo nno kitegeeza nti bujja kubeera bumu okuyamba abasiga kimoomera okulaba nti enteekateeka ezo zituukirizibwa. Tetujja kubayamba nga tuli bumu. Era mbasaba obwanga bwonna tubuzze wano, nkakasa nga kigenda kutubeerera kyakuyiga ky'amaanyi nnyo abatiko ab'amasiga amalala bonna okulaba nti obumu babunyweza. Kubanga omuntu bw'afa ate bisoba nnyo. Kimoomera wadde abadde nga mukosefu naye nga okuyuuga kwakkakkana kwali kungi nnyo, naye okukkakkana nga kukkakkanye. Kakati mbakubiriza yonna gye muli ku byendabyeko, waliwo ne byempulidde, okunyweza obumu n'okugonjoola emigozoobano ng'abantu ababaggulana bakyali balamu. Kasita omu oba bonna bafa nga okwerumaaluma, okweyuzaayuza, okwetematemamu kubadde kukyasimbye amakanda, aye tujja kutaataagana nnyo nga omuntu oba abantu bafudde kuba ate awo tebitereezeka. Nyongera okubaagaliza ebirungi, okwekuumira ku mukutu gwaffe, okuteesa ebinaajuna ekika n'Obwakabaka, ate n'okwagala ennyo eby'Abaganda, ebya Buganda, kubanga teri wa ggwanga ddala ajja kubitwagalira kusinga bwe tubyagala. Naye bwe tunaabigalabanja tulikifuuwa nga tukizza munda ng'akaabira eddiba ly'enjobe, ti eryange litobye ennenge, ti abaffe ye enjobe esula mu ki? Agundegunde ennyo Bukaajumbe. Okunya abaagala mutowe Muwanga Kawere Ssemu n'abaagala mukulu we Muyenje Charles. Tulina kusooka kuweebwa kimoomera omulala ireddwa ekika okuviira ddala mu lunyiriri olwo. Kimoomera ono mwabadde afa. Olw'okuba nti nno kirabika waliwo abantu abalina abayita eno ebbali nga bannakigwanyizi naye ng'ate bali mu Buganda be okusobola okulaba nti balemesa bo bategeka gwe baagala atali wa kikafu gwe tulonze asobola okubeera nti abayisizaawo kakira tetukoze ensobi era mu nnyumba eyo bwebumu ate muto waabwe bwe tubadde okwogera era abafamire be balonze basinga we bali baganda ba Muyenje we bali famire we ekitabo kitwatudde ne tulonda era nga tugoberera amateeka g'ekika. Abaagala mutowe Muwanga Ssemu balumiriza mukulu we Muyenje Charles okuba n'ebiruubirirwa eby'okwagala okusaanyaawo olubiri lwabwe, ekintu kye bagamba nti si baakukikkiriza. Tulina ensonga egamba nti tugenda musiika, tujja mutereka ne bwe ginaaba mwaka okutuuka nga bayise mu nnono. Obwakabaka ffe tuliwo okutwala omuntu, tulina kutwala muntu gwe tulonze, so si Obwakabaka okutulondera omuntu. Ffe ng'ekika, ng'essiga, tulina okulonda omuntu gwe tuba tutwala Mengo ne tumusiigayo. Nandibadde akitandika lubereberye ng'ono tannafa n'agamba bannange nze nina okuba kifu. Kati ng'ekika balonda oyo oli ne bagamba tetugaanya abeere omusika naye bwakimwombera tumuwaddaano. Bano bagamba nti ekisinza okubaluma ensonga zino kwe kubanga bazituusiza mu bavunaanyizibwa Mmengo nga bakulembera ekika kya Awe Omutaka Ggunju Matya Kawere kyokka ne batayambirwa. Bakukaaga tuli wano, abakungubazi weebali. Jjukira mu bamulekwa mulimu n'abaana abato abakyasoma.
primary ne secondary naye bonna bakyali wa tebagenze ku masomero okusoma kusirise okulya kwetaagisa ensawo zikaze kati twagala batubuulire ki kye baagala kiffe tukole kuba tebo kye baagala tukole tetujja kikola tulaga ebbaluwa eyo era ebbaluwa neewandiikwa olunaku lwajjo neemuweebwa nga kyetulinze kwe kutuwa amawulire nti baamaze nti tugende tumukole ki tumukwase kakati ate tuwulidde nti ate minisita akubye essimu nti ate essimu gyakubye tituziike kakati tuziike ku ki ebigenda mu maaso byennyamiza nnyo bannamwandu b'omugenzi Naziri Alice ne Nasuna Florence nabo yeebonyemanira n'abonaabona mu bulwadde n'omulambo kyaba muto yafa kumukama n'abakutanazi ate ffe tetumanyi kigenda mu maaso kuba gyenno sibimanyi nnyo ze bampasabuwasa ekisinga okunyuma essaawa ki omwana wange nti abadde abonaabona nate n'ekiralira n'okubanga kati essaawa okufunaye ng'akyabona polisi ezinandisabye bamuwumase wabula buttuukiridde katikkiro w'ekika kino Mugwanya Namuteta okutangaaza ku bigenda mu maaso yeeganye omugenzi n'ategeeza nga mu kifo kino bwamanyimu mukulu w'omugenzi Muyenje Charles ate ng'akyali mulamu tebaziika ekikulu kiri kimu balina omuziika ng'omukopi bataba nono kati baddembe okumuleka ku nsiri baddembe okumuziika ekikisobola okutegeeza eggwanga Byakanja Amon Crossword TV